Nkulamusizaako nnyo gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV yonna gy'osinze okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nookola ky'amaanyi nnyo mukulike obwakedde gwe mukwano gwange mbaagaliza mbakulisayo nnyo mu wiikendi nkiwa buli omu yamugendedde bulungi mu ngeri gy'abadde asuubiramu gwe mukwano gwange ali awo newankubadde waliwo ebitaagenze bulungi mu wiikendi eno yennyini nnyini. Kaakati nno saagala kukulisaayo gwe mukwano gwange abula gw'atanaba kuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribinge, sharinga, commentinga. Deputy Igigi Anno Prino Muhiriwe odalinze basobole okukwata abakulu mu Kampala Capital City Authority. Odalinze atoye oda abakulu abakulembeze mu KCCA Kampala Capital City Authority basobole okuba nga bakwatibwa ku nsonga za kiteezi eza dumping site ezaakagwawo jjujjuuzi wano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agamba nti nno ono Head of Public and Cooperative Affairs Daniel Naabwe agamba nti nno ono yeetaaga okuba ng'akwatibwa Daniel Niwabwe Abone yeetaaga okuba ng'akwatibwa ono nno nga yakulira ensonga za Head of Public and Cooperative Affairs mu Kampala Capital City Authority. Agamba nti nno ono akwatibwe olw'ensonga nti nno yataddewo kiremesa olw'okunoonyereza ku garbage eri mu landing site mu kiteezi yataddewo embeera eremesa atya kubanga Deputy Igigi agamba gye buvuddeko twabawa empapula z'okusayiningako tusobole okuba nga tunoonyereza abakulu naye bano abamu baagaana okusayininga ku mpapula zino era ekyaviiriddeko okuba kitusuubiriza nti bano bonna bonna abakulu mu KCCA balina okukwatibwa bonna bonna abavunaanyizibwa ku nsonga eno. Gye buvuddeko Deputy Igigi yakyalirako ku sayiti wali eri mu kiteezi n'atunuulira embeera eyaliwo n'asuubiza abatuuze nti buli ofiisa yonna omukungu mu KCCA ayinamu ensonga ey'okutuusaako kw'abantu bano okufa oba amanyi ku nsonga zino nga teyateekinga action agenda kubanga akwatibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Newankubadde Inginiya David Luyimbazi ono nno nga ye Deputy Executive Director owa Kampala Capital City Authority agambye nti nno newankubadde twategeerako nti nno ekifo kino kyetaaga okuba nga kiva kiweetinga nga tulekeraawo n'agambyewo ati agambye nti nno mu mwaka ogwa 12 si mwaka gwa 12 agambye nti nno newankubadde omwaka ogwa 2023 twalowoozaako dda okukyusa ekifo kino eno dumping field egende tugize eddundu mukono mu kifo ekyo gye tuba tutandika okuba nga tukola tutya tudampinga garbage yenna yenna akuŋŋaanyizibwa mu regions 5 ezikola ebbendobendo ly'ekibuga Kampala. Twalina options 2. Twali tusazeewo okisengula okizza edduudu emukono oba tugaziyeeko ika nga 4 twongereko ika nga 4 ku kifo ekyo eky'omu kiteezi kisobole okuba nga bakyexpandinga nga bakigaziyaamu basobole okuba nga badampingamu garbages. N'agamba naye option zino ebbiri zonna zaali zeetaaga ssente. Okukyusa dumping site ogizza emukono emaduudu gye twali tugenda okuteeka site eyo twali twetaaga obuwumbi 6 okusobola okuba nga tuteekateeka n'okuteeka ekifo kye tugenda okuba nga tudampingamu garbages
okukiteeka mu nkola naye nga tetulina ssente, nga tetulinaawo fundings. Bw'atu bw'agamba. N'ogamba newankubadde okwongerayo eka endala nga 4 masekkati g'ekibuga tuba era twetaaga fundings awerako ng'amala. Neffe ng'ekitongole ekya KCCA ekya Kampala Capital City Authority tetulina ssente. Tetulina ssente mu biseera bino era ne we twakirowoozaako yese ebigenda mu maaso twali tubimanyiiko. Era ekifo kino twalowoozaako dda okisengula. Naye gavumenti yagaana otufandinga ssente okusobola okulaba nga tusengula ekifo kino okiteeka mu kifo ekirala. Bw'atyo omukulu Engineer David Luyimbaazi, Deputy Executive Director owa KCCA, bw'atyo bw'agambye. Agamba newankubadde eka zino 4 ze twali tugenda okwongerako, singa twazongerako era mu biseera ebyo zandibadde era zinaatera okuba nga zifiiringibwa up, nga era zandibadde tezimala. Kitegeeza mu kyo twetaaga dumping site okukyusibwa okutwalibwa mu disitulikiti y'e Mukono Eddudu eri gye twali tutegese okuba nga gye tugenda okuba nga tuteekateeka ekifo ky'okuteekamu kasasiro oyo yenna yenna, osanga twandibadde twataakiriza dda embeera eno. Newankubadde Tom Muwonge ono nno nga Tom Muwonge avuddeyo n'agamba atya. Agambye nti nno ensonga zino gavumenti kwe tugiteeka byonna byonna, kubanga baagaana. Agamba nti gavumenti eno yagaana okuba nga ekyatinga ekifo kino n'okuba nga eteekawo authorities ez'enjawulo okulaba nga batunuulira embeera eri mu kifo kino. N'agamba nti nno gavumenti ky'erina okukola kwe kuvacuatinga abantu bonna bonna abali mu kifo kino, era n'agamba baatandise dda okukola enkola eno ogiteeka mu nkola n'abo bonna bonna abaliraanyeewo, kubanga batunuulidde nabo abaliraanye dumping site eno embeera yaabwe si nnyingi. Agambye enkuba etonnya, buli weetonnya ekifo kino nga kifuuka wiiki. Kati buli kifuuka wiiki kiba kyeyerula nga kiyingirira abatuuze abaliraanyeewo. N'agamba nti nno kye tugenda okukola, gavumenti egenda kuba nga evacuatinga abantu bonna 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 abaliraanye mu kifo kino baleme ate nabo kusanga buzibu bwe bumu nga bano bwe basanze. Agambye nti ekifo kino ddala kituufu kitono, newankubadde gavumenti erowooza okuba nga bakiggyawo, naye funding tebayina, mutono. Ne David Luyimbaazi ayongera n'agattako n'agamba twali twalowooza okunoonya funding mu ba foreign friends okusobola okuba nga tugaziya ekifo oba okukyusa dumping site eno, naye nakyo kyalema mu mwaka ogwo ogwa 2023. Kati n'agamba kaakati embeera mwete weeri, twetaaga fundings, twetaaga gavumenti eveeyo babeere nga baloketinga ekifo ekirala. Kitegeeza mu kyo beetaaga gavumenti ebawe ensimbi baloketinga ekifo ekirala basobole okutaasa abantu abayinza okugwa mu buzibu bwe bumu nga buno obubaddewo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wabula gwe yeekuumira ku Yugi Updates TV, nkutegeeza teweerabira ku subscribinga, teweerabira commentinga, teweerabira ku sharinga gwe mukwano gwange ali eyo. Yonna yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza, nkutegeeza nti nkwagala nnyo. Mwenna abali e Bulaaya abali ku kyeyo mbaanirizaako nnyo, mukulike wiikendi. Nkiwa buli kintu kigenda bulungi. Tusaasira ab'enganda bako n'ab'emikwano ababuuliddwako abaabwe, abafiiriddwako abaabwe wano mu Kiteezi mu dumping field. Nammwe abafunye ebisago, tusaba Katonda abayambe musobole okuba nga mussuuka. Tusabira ddala Mukama Katonda agende mu maaso n'okuba ng'abassuusa ddala, kubanga embeera ya bunkenke, embeera ya nnaku nnyo 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 nnyo. Naye tusaba Mukama Katonda abagumye emikwano gyaffe, baganda baffe. Mukama Katonda abagumye. Embeera
buli lunaku bongera okuba nga bazuulayo emirambo gwe mukwano gwange ali eyo, ekintu ekyongedde okkanga abantu n'abalina essuubi baweddemu dda essuubi gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti no tovaako, weebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.